Ati mfunye kamera nya wasonga ndaka pino netambula nnyo n'okusinga epapo ya mafuta njoga kumazzi gano abantu ge banywa gano ge mazzi ensi genywa gano nga bw'ogalaba Samo TV nsa buli kamera ngitunuulize ndeka otambuza video after 40 years gano amaaso wona ebigere bye nti ebitambula bulijjo mbiwulira mu ŋŋambo nga mayo kale boogera mbogezi wali abantu nga banywa n'amazzi n'ente gano ge mazzi ge banywa tolowooza mu nnyimba buli bana mbasanzi wulya agasere gana mu kacupa uyo bana tetubalagira gali nomo kubba okuganywa after 40 years bano batubeera atonde gaga tali muganywa bana tatuwakaba kake ono mala tatulesewo mulete bile bino wasibi pya gano ge mazzi ge banywa bana Uganda ntambuliza video yetu okubuli mu Uganda era gye bagamba mbu gye balina obuwagizi mwakasoma obuwagizi bagamba nga mazzi ge banywa gafaana gati boloza balina ebyenjigiriza ebirungi bagamba nga mazzi ge banywa gali bwe gati boloza balina amasomero amalungi kubba kuloga bagalo fayo kumanya to omuntu fena anyonywa amazzi amafumbe bananga tulina naku mu Uganda lwaki bina bitu biraonga buliwa wansi wa Uganda mu matuga fe mu maso gaffe tulina bitereza fe n'abaganda bange kamera taddewo nya nga njagala video kutambula gitambuze bibalume bina bitu sibya kiri abnormal. This is insanity. Chechu chabugibwa ddalu omuntu nanywa amazzi agafana bwe gati ngamaze mu gavumenti emyakana. You have failed as a state. You have failed. Naba kulembeze 40 years n'okuba mulimu wa mu retirement. Amazima gali nti bwe mubanga amazi abantu bayo nabano bana bayizo soma bano. Unasoma jam, what is a jam? What is a vector? Oh no. Ngagala amazi ganywa. Mulimba nnyo. Yandi wadakale boa ngatereta amazi nga sigano. Tubasanze lyantonde gye mugaba buwa gye mulina obuwagizi. Chekwasa naku mukutamala gamba abantu abali ono banyenyini ne mugatula mukobese abagamba nti amataka kugumanya bantu takange liri wano lijja kudiza mu government eddako tugenda mu protest vote kanonye kakume ngoma zokkalonda omalo banyaka bangi gana amazi egena bera mbulera egeno katereza ne okutikinga mbulera nkusaba sigalawo obanje obuwanguzibo Samo TV wabale kamera mugana ngesi wabale kamera nabali ku Asadaman Market mwebale kutambuza video gano ge maza bana beganya bagatoka kukufumba oba bafumbe kisimanyi oba bayoze kisimanyi oba bakole kisimanyi eyo pepe bafuta bireke biri biwero buno bulamu bw'abantu bwangamba na hizo unyagara amazi tekasona koza ngato zange zinengalo zinyamba dakale ziba mu nfufu bwenza sagala amazi gaddugala zinengato zinyamba dakati bwenza sagala amazi ziddugala ge bateka mu mbuto zaabwe mu misayi gyabwe Museveni oli mubi. You have thought so hard as a state. Yes, alright. Kulisizaayo nnyo mu katambi nga wokalabye bye bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Otubagamba nti nno twetaaga enkyukakyuka ebimu ku bye tuba twogerako bye twagala okubanga tukyusakyusa mu ggwanga lyattu Uganda. Singa obanga obukulembeze bukyuse bingi bye tusuubira okukyusa mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati imagine agamazi ge mulabye nga ganywebwa abantu abali nnomo nga n'ebisolo osobola okwekenya n'otabigawa n'ebisolo biba biganywedde obeera mu bweraliikirivu naye kati olwo abantu katambi mukalabye bulungi ebyo nno biri mu Western Region gye biri wabula nkusigidde ekifaananyi nkulaga embeera nga tetuli ku mazzi gokka wabula n'embeera egenda mu maaso mu ggwanga lyonna nga tutandikira ku nguudo olabe enguudo za Uganda embeera gye zirimu olabe abasuubuzi b'ebyamaguzi trucker drivers obuzibu bwe bayitamu bwe basanga mu ggwanga lyattu Uganda kyokka nga buli sekita zenjogerako zonna ziwa omusolo enguudo badde batusigiranga ebifaananyi ebirungi eziriko mu kibuga nga batugamba ate eziri mu kyalo muzeeyi kyakoze mu nguudo z'omu kyalo amaridadi saana naye byonna wano ebanyigiriza ennyo ekibiina kya National Unity Platform mu exercise zaakyo ne basobola okuba nga babayisa eri mu byalo kyexposinze ennyo embeera eri mu kyalo ne kikulaga nti nno ddala eggwanga lyattu Uganda lyetaaga enkyukakyuka gwe munnayuganda yenna ali eyo kati bwe tuba nga tuvudde ku by'enguudo tuddeko ku byenjigiriza ebyenjigiriza njagala otunuulire amasomero gonna aga gavumenti aga UPE embeera gye galimu naye nga abazadde basasula omusolo
okusobola okufacilitatinga ensonga eno ey'okuweerera abaana mu Bonna Basome. Bonna Basome oyinza okulowooza nti lyabwere, si byabwereere. Abazadde basasula omusolo ku bino era mu bajeti ebyenjigiriza mu baba bakola bajeti ng'efulumizibwa bajeti y'eggwanga ebyenjigiriza bisoosezebwa ku mwanjo nnyo, naye twebuuza ssente ziragawa. Njagala otunuulira abaana abali mu mbeera whereby nti tebalina na shelters mwe basomera, nga basomera wabweru mu miti yino ye Uganda gye tulimu. Oluvannyuma lw'emyaka 4 okuva Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yayingira obukulembeze mu mwaka gwa 1986, Uganda n'eba ng'ekyali mu mbeera eno ng'ekyayina challenges nga zino, kiba kikulaga nti emyaka 4 gavumenti gyemaze mu buyinza ebadde yeenoonera bannayuganda budde. Kati ke kaseera munnayuganda ateekewo enkyukakyuka ku ggwanga lyattu Uganda. Kubanga gwe sooka okirabe, bwe tudda ku by'enguudo abantu abamu bakimanyira n'okimanyira, bo balowooza enguudo zonna ez'omu byalo wezityo zirina okufaanana. Kati olaba ez'omu kibuga ze zifaanana wezityo, kati ate mu ab'omu kyalo mbasaasidde. Amasomero kati kyafuuka kompaluzaali nti amasomero gonna aga UPE tegalina kubeera na shelters, obuzimbe balina okubeeramu bwebo. Kugamba n'otunuulira embeera nga tugigeraageranya n'emyaka 4 ng'olaba waliwo ekitagatta. N'olaba nga bannayuganda waliwo etwabulira. Eggwanga Uganda olabira ddala nga waliwo eryabulira. Akati ke kaseera tugolokoke, twekembe, tuddizibwe ebyaffe. Munnayuganda muddizibwe ebyammwe, kuba bano ababafuga babafuganga era babalaga akabonero nti nno bye bafuga. Omanyi nga bakuwadde ekintu okikwatamu nga si kikyo, osobola okifuga gadibengalye mu ngeri gy'oyagala gy'okikwatamu. Kakati ye gavumenti eno eriko bakimanyi saa yonna bagenda, ate era nga si batuuze ba Uganda, obuyinza bawamba buwambe. Kati buli kintu kye bakola kyeyenoonere. Waliwo abagamba nti ate Mwami Yoweri Kaguta Museveni yaleese kino. Tuli mu kugeraageranya bye bakoze n'emyaka 4 ddala bifiitingamu. Tusobola bipulizentinga mu myaka 4 bukyanga babeera mu buyinza. Kati gwe munnayuganda wano njagala obeere ne attitudes ezisensinga ennyo, oseesingire waggulu era obeere bulindala. Guno omwaka nga gutuuka okwa 2020 ogwa generations, osobole okwebeereramu ofumintirize ebintu bingi nnyo by'olina oteeka ku minzaani ng'osalawo ku ballot paper yo. Obadde oli ku Yugi Update Civic osinziza oba ng'otuwuliriza. Mbagala nnyo, mbagaliza weekend ennungi. Nkwaniriza mu comment section, likinga, sharinga, commentinga. Mbagala nnyo, mweraba.